Bannayuganda bakubiriziddwa okutwala ebyokulabirako ebibaweebwa Pulezidenti Museveni bulijjo ng'ebintu eby'amakulu bwa Pulezidenti enfunda nnyingi azaakunga abantu ab'enjawulo okubaako bye batandika wano basobole okwejja mu bwavu. Bino byogeddwa maneja wa ffaamu ya Pulezidenti eya Kawumu Ganduga Geoffrey bw'abadde asomesa abakulembeze be baba bavubuka e Matugga abeegattira mu kibiina ekya Community Coalition ennima ey'omulembe ku ffaamu ya Pulezidenti e Kawumu. Era abalunzi bangi bazze bagamba Pulezidenti ti emmere y'ebyennyanja yebalemesezza. Nendowooza si ba byennyanja bokka, n'ab'enkoko kye kimu. Emmere eno egenda n'ebanga eri waggulu nnyo, omulunzi n'aba nga tasobola breaking even. Now, Pulezidenti waliwo company factory gye yagguddewo a couple of weeks back ekola emmere y'ebyennyanja oba wabadde omulaba. Ndowooza ekyo kya ssanyu. Bano okutuuka okugenda ku ffaamu ya Pulezidenti basindikiddwa ofiisi ya Pulezidenti okubaako bye bayiga basobole okuddayo babiyigiriza abavubuka abakozesa ebiragalalagala oboolyawo banaakomya okukozesa ebiragalalagala byagamba nti babikozesa olw'okuba tebalina mirimu. Nga bakulembeddwamu Kisaakye Paul wamu ne Kajimu Fred babulidde maneja wa ffaamu ya Pulezidenti omulamwa ogw'ekibiina kyabwe ogw'okulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala ebisusse obungi mu bavubuka. Ogambye nti nno endokwa z'emmwanyi zigenda kufuluma bayi Gw'ekkumi. Ssebo bwe mba nga nzifunye mu Gw'ekkumi kinannyamba ne zikula bulungi kubanga ndaba season eba ekoze ekyegenderera. Kolera Nakasongola nsobola okufuna omukisa gw'okutwala ku ndokwa ezo ez'emmwanyi. Ekyokubiri, emmwanyi eka gundi ziti Akarite, yes. Zimala bbanga kisinga nga ngije ku bedi okugifunako egundi okutandika ginoga. Ekyokusatu, ente zino ente zetulabe wali eri. Ente bw'oba ogirisiza bulungi olunaku yinza kufuna kyenkana ki liters mmeka ez'amata zeyinza okufuna. Abamu ku basomeseddwa basimye Pulezidenti olw'okutandikawo ffaamu eno ne basaba basobola okubaako bye bayiga nga nabo bakukozesa omukisa guno okwejja mu bwavu era nga babasuubiza n'endokwa z'emiti ez'enjawulo omuli emmwanyi ssaako n'endokwa endala. Daniel Sirwanga, Lubalusewa TV, Kafumbeeza Mikutu. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.